Kola calculation yao. Kola calculation ni. These are blockers. Bwebagamba tikatigenda waliwa ngeba nagamba mulabanye mpira ja Premier League. Abagamba ze mpagira Liverpool nyimaze myaka almost 30 ekyo sikyega. Ngeba mulaba coaching ayimiridde ku touchline. Ngabasambi about instructions wabula basamba byabo kati. Ne mulanga akasuka emikono agira ati kane Museveni abeereri. Nagamba abantu benti kati gwateri wali ekitulidde no gwedda wano to cover up all the loopholes kibali mukola buligola bazunga ng'omukka mu ovulo mmanya nti oyo y'omukubbo baziba bituli nonga nti omaze mu parliament emyaka 15 ng'ofuna billions 3 oba ne baziba billions 2 ekitone nnyo onoonya kikubwa kansala onoonya kikubwa chairman Rusifiri era ekisanja ekyokuno yagala kyaki okitegera bano ba political players bade bazanyiranga Museveni emizanyo. Ladies and gentlemen, the see against na muntu constitutional rights buli muntu alina eddembe okwesimbawo, but genuinely bobanga oyagala kukyusa ggwanga ng'okimanyi nti bannayuganda politically babadde bali mabega nga n'okubakyusa obwongo tekibadde kyangu. Kasuke kuomu ekyokulabirako ndyoke kutegeeza nti Kyagulanyi mwe mulibye nga akyali mulamu. Gobadde okimanyi nti bwe basumulula okuleeta okutwalayo interest yabagala okwesimba okuba president bwafuna abantu baali 380 bonna bajja paperwork abajja empapula waliwo yazizaayo. Where are they? Tebaliiwo. Nabagamba yali akulyetinga emboozi muzoogere ne zigaana. Kati anoonya ba player bagenda omuzanyira omuzannyo gwe bakyaganya akafuna kogu Nandala Mafaabi. Lwaki Nandala Mafaabi abadde nabagamba nti nga tebannalonda governor ompya Bank of Uganda. Nandala Mafaabi yadde akolanga governor Bank of Uganda indirectly ate nga yabbadda ssente eza Bugisi Cooperative Union ne ssente Museveni ziyamuwa mwefudiso gikyankanya abadde akyazina kati azirina oyo gyali mu Central. Wane waffe mwete mwamanya Museveni bali bazimba power shift okukyusa obukulembeze nga munagamba nti Abanyarwanda bawambye obuyinza nga bazimba abantu babalete bateekemu obuyinza batuze mbwe pupu ninga bakolera ku orders abantu Abanyarwanda bannaabwe kati mwe kimutamanya kanki bagambe mwenna balina emyaka gye nnina ne bataata basenga bali wano. We are experiencing the history. Gwe wenna ataaliwo mu biseera omugenzi Beni we yafiira. Beni Kiwanuka we yafiira ebyobufuzi byaliwo byebiriwo nakati. Kati just in the social media we can explain. Nkiddamu ataaliwo nga Beni Kiwanuka attibwa aliwamu olukwe kye kintu ekiriwo essaawa zino lwakuba nti bano basanze ekizibu nti waliwo social media bannayuganda bakoowu bazuukuse okusookera ddala power shift. Museveni nga tandalowooza ku muhoozi power shift baali bagirowoozezzaako jjo kwasa salo nga mulengejja kwe kutandika okwedisplayinga ne mbali musa ne muwogoloza ne bajja ne batandika okuzimba mpuuga ne mbali omuwogoza ne musuula wali ne bajja ne bagezaako okuzimba ne gwe bazimba gumukuba mpaka olwaleero kati wulira okugenda okukomba essowaani
Nabagamba no mwaliko ku video nembagamba Besigye yesiba era tasobola kuva mu komera. Nembagamba Lukwago tasobola kujja Lukwagana option 2. Either okuzanya good cop oba bad cop naleko wa meya nagenda kuwa president jatagenda kuwangula kati yagenza okuteeka yekigere bwati. Ngawulira amazzi gatokota. Nagamba eyo kulipasi nadda kuwa meya. Okujonga balina omulago bagenda okule naye eyo PPF yo yatiddeyo Lukwago yatiddeyo agakanzire kuwa meya. Ecological party ngini yo tanagamba nti ajoba asese tukalyawo yebuzabuza kubanga sente nezidukanya campaign okumala ewiki emu tazirina oyali awo kati ADF agamba oba akamba nyumisemo kano kona mukamanyi ate mwena mwali mukikozeko oyinza okusibanga otiguka sawa nezituuka ez'okunaaba amazzi sima bugumyeko ng'otyo geeyi natandika okwemola ogasinamu bw'ogatya n'ogayiwa ebbali nga tosobola gayiwa ku muki ku mubiri ate ng'obudde bugenda ekivaamu oyinza okunabako obugere bwokka aga n'ogayiwa oba oyinza okusiba omutima lumullo n'ositula ebbaafu n'ogyeyiira kati ADF agamba oba ngende oba sigenda naye ate bw'amala naga nti avudde wano agenze waggulu wali eno bwa MP ababusiibudde era tasobola kudda kati there is a possibility ne ADF tegenda kuleeta presidential candidate bagenda sigazaani ecological party ayinza obutajja ayinza okujja oyitalina makulu DP mo agenda kujja mumanyi bulungi nnyo kati bano abadde bagamba nti kati ontanafuna player agenda muzanyira muzannyo tanafuna player agenda muzanyira muzannyo gukyaganye kati oli musajja mukulu ayina omuto ogumulingana roundabout yebusega gwe nabagamba omulobo kungwe ye yeronkinze talina makulu temumuwa budde twamulekaawo oyo temumuwa budde twamulekaawo ali awo muleka yeronkinga ateka obuno obumulinga bwa musitacho wa China muleke temumuwa budde muleka abeeraawo kati awo tuyimiridde lwaki bonna focus bagitadde ko Kyagulanyi Ssentamu baagala kulwana nga bakuba omuntu ogwo batyawo kyembagambye nti ye ng'omuntu alina challenge bw'atunuulira abantu abakozesebwa mu 7 mu opposition ng'abantu banna Uganda etundu tulooza ti abantu bano batuufu naye nnyamira mu mutima naawe ne bw'oba ggwe kansooke nkunyonyere bulungi okitegeere bwe bakusomera Lyas Lukwago yasoma looya naye ng'ayimba azannya dingi doole wali wayonoonye kiki kino kituliko ne bakugasa mu Junganda the same person yayimba yazina yakuba engalabi yaleekaana kino nga material omulaba waali nenga talina kyasobola kwongera kuba nenga abantu abalaba material balooza nti material wali agenda kuzimba ennyumba nenga tasobola kuzimba nyumba kati kyekifaananyi ky'oba osiiga ekyo nti president atunaganira abantu bano ze challenge zaalina ezo kati bwagamba banna Uganda ekyokukola oli najja ku TV nagati yatonze kadi naye bamugaleeta obujulizi tasobola waliwo omukazi gwe nalabye yagambye nti waliwo yatonze poloti ye akwata sente n'aziwa sister Namuleme mbunaawa kadi ewakansala nyabo nze nsinga okwagala ebyonoonese mpakula entalo ku bwereere endala nenzeewola kuloonya
nakugamba mu kibiina kya National Platform omuntu gwempe ekitiibwa era gesobola kulwana naye wadde okumwogerako ye president abasigadde bonna bali subjected to questions. Mpa obujulizi wa miliyoni 3 gwe baziwadde ne yazimuwadde nze nzijano nja byogera. Oba tobirina oyo propaganda mwene blackmail twamutegeera. Kati bw'otuna set up yonnera obaga nti bali opposition nga batya n'okusettinga up meeting okutuna Kyagulanyi kubanga let me tell you one thing. Mu normal circumstances musobola okukola unity ne mugamba for last moment katwegate tukole ki tujjeko mu 7 bonna buli omu alina waali ali bwati kubanga batya bategera nti ono alina intelligence eraga nti bonna bakola ki bonna ba meeting mu 7 era neta china time yaabwe bw'omugoberedde takyagala naboogerako kubanga yakitegeera bonna bakolera musajja. Kati kyenkugambye mwegendereze nnyo abantu abo na buli kimu ekikola. So musabire nnyo president, musabire nnyo ekibiina kya National Platform era mwegendereze nnyo. Kabere ebupinga agenti akivuddemu focus. Kabere chairman ospinga gati akivuddemu focus. Kabere kansela agenti akivuddemu focus. Oyavuddemu nga ye tavuddemu kulwa banda Uganda nyongera n'okujjukiza gwe yagambye nti ovudde mu NUP ogenze mu kibiina ekirala tobadde waffe obadde mu overstay mu bambega bali basindikibwa era nanga ne facilitation ya 15 billions ebadde to facilitate you are overstay in NUP era obudde butuuse mugenda genda ukitegedde bulungi nnyo era bangi bakyagenda ekyo mukitegedde tukina bamalya budde katuddeko wano wonna ku levo yonna woowulira omuntu yenna ng'alogootana ng'aloga musanjiwe oba ng'alogootana ng'aloga mujjawe ng'akugamba nze abantu baŋŋambye enzigi eyo ye code that's a uniform code bonna gye bakozesa kati buli lola omuntu nga kati nze baŋŋambye abalonzi baŋŋambye enzigi enneesimbe oba giyita uniform code eriko ne bacontrola nkiddamu oba kansala oba MOP oba ani yenna gw'owulira nga kati nze abalonzi bansabye enzigi enneesimbewo ku bwannamunegina eyo ebeera uniform code bonna gye bayambadde. First and foremost omuntu bw'akugamba nti abalonzi bansabye nzigi enneesimbewo ku bwannamunegina ompulira bulungi nnyo sooka omubuuze bwali ojja mu National Platform bakugamba batya. Mubuuze gwe bwali ojja mu National Platform abalonzi bakugamba batya. Kanale bageti wesimbe okubwana munigina eyo code it's a uniform code bonna gye balina. Sagala mudemu ebuzebuze nga fuka buli lwowulira omusajja bano mukazi kati abalonzi bangambye gye nesimbewo eyo uniform code bonna gye balina bali mu sequence eri eya 15 billions wezi ng'oyagala okuseka munnanga okaaba ate omale wekonsolinge. Bakomredi bonna bakubiddwa amasimu abadde bammiddwa kaadi era aba Brave baavudde bagamba nti temutukubira masimu PPF ADF temutukubira masimu ne FDC ne Ecological Party bwe bamaze okuba exposing omanyi kye baakoze nga bajja bakola press conference nebagamba kati buli muntu yenna awulira nga bakumye kaadi what to come jangu naye singa bakomredi baavuddeyo kyogera singa tebavuddeyo kyogera nti bana basajja batukubidde amasimu bandibadde basirika nga bakyakolera wabula the moment ba exposing ne bakiteeka mu public nti mujje ne bajja nti babayita mukitegedde bulungi nnyo. Kati
eno statement ye kutegeeza ekintu ekyo. Eno statement ye kutegeeza ekintu ekyo. Olya bulungi nnyo. Twali tukoze program ejja kubeeramu enkuŋŋaana ez'olukale, ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls, mu hotels naki. Tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi, emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu, era netusalawo tukoleko ebitono bye tusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza, kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinensi, bwe kikulemerera kiggalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti bajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga ssente kinnemeredde bampeeyo ssente, akiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba onnyuka. Nkakudiremu. Twali tukoze program ejja kubeeramu enkuŋŋaana ez'olukale, ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls, mu hotels naki. Tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi, emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu, era netusalawo tukoleko ebitono bye tusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza, kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinensi, bwe kikulemerera kiggalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti bajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga ssente kinnemeredde bampeeyo ssente, akiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba onnyuka. Manyi lwaki nseka? Be bayita abayaaye balina ebitebe ebi. Be bayita abayaaye basobodde okumanejinga buli kimu mu bugubi. Ne bali intellectuals, balandi friends, ekibiina tekinnamalawo myezi 6. Bali mukaaba twahanga ntulege. Kitegeeza nti okuba nti wasoma era ng'omanyi okwogera oluzungu tekitegeeza nti omanyi management. Ngera basomesa ebigambo bibiri. Mu bulamu waliwo omuntu nga is a good manager, nga is good at managing. Nwabeerawo omuntu nga politician. These people are not politicians, and these people are not managers. These people are sabotagers, kubanga bo bali money-minded. Waliwo omuntu nga ye mulungi mu kutetenkanya kukulaakulanya okutambuza ebintu nga si bonna byabufuzi. Kati bano ku byo tebalinaako. Si bonna byabufuzi, si manager, just basabotaja kusabotaginga. Nopo yakamalawo emyaka 4 ezimbye ekitebe ekikulu n'ezimba n'ekyokubiri n'ebirala bijja. Mwenye mwavaamu olw'omulugube gwammwe nga muzanya kaadi za Museveni n'ogaako ogenda. Obubaka obulala bubadde bugendera ddala Olumu Street wa mukulu Mathias Mpuuga gwe twalabye ng'alajjana nti simanyi era nandibadde engeri kintu nga we nakibala munnange si bwe kitambudde engeri y'akasente era nandibadde nkola kino amu abirabye era gwagambye nti munnange walekawo ekibiina n'ogenda okukola ekikyo ekitamala tekinamala na myezi tekinaweza na myezi mingi kati olajjana onaamalako otya onakimaintaininga otya ate nno ebibiina bingi era nga juzijuzi wano tuwalaba bingi ebiwererako ddala era abantu ne beebuuza n'okwebuuza ye abange bano omulamwa gwe gumu gwakulwanyisa nakyemalira oba bo balina ebyawe nga bo abantu ebikola ki bebalwana nti kubanga singa nti abali ku mulamwa nti gwakulwanyisa nakyemalira agenze twandibadde ne opposition nga one strong opposition as in bonabona ne begatta wamu ne bajjamu omuntu omu anaalwana naye pateziyitiridde
mu kuyitirira owulira omuntu gw'obadde agamba nti ngenda kwesimba mu pate yange nga pulezidenti ate ogenda okuwulira ng'akyusizaamu. Nakoze pate naye njagala kya MP ne weebuuza kati ekigendererwa kyekiriwo ebyo.